sweetheart abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256. Olunaku olwaleero tugenda kutunira obubonero bw'osobola okulabirako omukyala atazinwangako gye tuyita embeerera. Bintu ki by'olinza okutunuulira oba bubonero ki bw'olinza okulabirako omuntu nga tomaze kugenda naye mu kitanda kwezina n'omanya nti ono nno alabika gwendiko bambi mbeerera oba si kyo bamuyisaayisaamu dda eggaali. Ekisookera ddala kye tugenda okutunuulira. Ngenda sooka kugamba kino, bw'oba omanyi nti tomwagala nga just gw'oli mukebezi twonoona budde bwe. Olina okusooka okumakinga sure nti omuntu gw'oli okwonoonerako obudde ne gw'onoonera obudde omwagala. Because there is no point gye ndaba why you should dig omuntu okumudiginga up to that extent njagala mmanyi oba mbeerera nga tomwagala. Oba onoona obudde bwo na budde bwe. Bw'omala okikakasa nti omuntu ono omwagala, tandika okubeera ng'ospendinga obudde naye. Omuntu buli bw'ospendinga obudde naye kikuleetera okumumanya ekiwanvu. Kikuleetera okubeera ng'omutegeera n'okusinga kye wandimutegedde. Ate kiina kye kicreatinga wakati wammwe kye tuyita okubeera free. So, making sure nti omuntu ono gw'okema oba omuntu ono gw'oyagala okupima okulaba nti mbeerera oba si mbeerera, oli free naye. Omuntu bw'omutegeera naye n'akutegeera n'amanya nti oli free, ajja kweyabya oba ajja kweta, ajja kuba asobola okugamba buli kimu nga tatya. Ekirala, making sure nti omulaga nti gwe toli judgmental. Judgmental kwe kubeera ng'oli muntu ajajinga. Banaye saagala muntu ayambala bw'atyo. Banaye saagala muntu asiba nviiri bwe zityo. Bannange omuntu bw'ati abeera bw'ati. Obeera ofuuse judgmental. Abantu bakola ebintu bye bakola olw'ensonga zaabwe. Gw'okimanyi nti omukazi asobola okubeera nga mbeerera n'omubuuza directly n'akugamba tali olw'ensonga oba olw'okuba engeri gye weekaaringamu oba engeri gye weetwalamu. Nti ng'alowooza bambi bw'anaakugamba nti ndi mbeerera ogenda muyita ffala. Kubanga bambi abasinga ensangi zino omukazi w'aba mbeerera bamuyita ffala. N'obuuza bati ki eky'effala ekiri mu ekyo. Olina emyaka 24 teweegattanga na musajja, kale tunuulira ono ffala. Gw'obadde mulamu ki? Abasajja tebakukwana olina kizibu oba? So eyo judgment eyo gye batya. So ne bw'onaaba omubuuzizza singa aba akuzuulamu ekintu nti oli judgmental, ajja kuba tajja kugamba kituufu. Kati ggwe oyagala kukyezuulira ggwe nga tomubuuzizza. Tandika okuspendinga obudde naye nga bwe nkugambye. Munyumye ku mboozi eziri deep. Ojja kuzuula bino wammanga. Singa obeera n'omukyala nga mu butuufu embeera ze zikulaga nti atya ebintu by'omukwatirira, omukyala oyo chances nnyingi, nkwata bulungi, chances nnyingi nti yandibeera nga ali mbeerera. Kubanga tayagala ebyo takyezi tabyagala tabinyumirwa koza amanyi where it leads. But kwata kabaati kange bulungi. Waliwo embeerera gy'osanga ng'omwana oyo tebamuyingirangako wansi mu magulu. Naye ng'ebikolwa by'akola, embeera ze dawe gye yeekaringamu ng'alina personalities bbiri. Ng'alina personality gy'akulaga ey'omusege. Naye ng'ate mu situation y'okwefuula omusege mwakuumidde embuzi ye. Nti balowooza bamwebakako naye nga tebamwebakako. So ekyo nakyo olina okubeera kiini bw'oba oyagala okumuzuula. Kyenkugambye nti singa omuntu obeera nga munyumya at deeper level ng'ali free naawe, omutegeera n'omanya nti yadde gundi ono yeeyisa ng'omusege naye si musege. Ekituufu kye kino. Ojja kusobola okumwawula era ojja kusobola okutegeera era ojja kusobola okumuzuula. Omanye nti omutuufu y'ono, ono gw'ashokeesinga, gw'alaga abantu, bambi ekituufu si kyekyo kyali. Ku dates z'oba ogenzeeko naye oba obudde bw'oba osazeewo okuspendinga n'omukyala oyo, gezaako okubeera ng'omunyumiza past relationships zo. Omuntu buli w'obeera open naye n'omunyumiza nti bwe nali mu high school na datingako ono, bwe nali naye kijja muleetera okuopeninga up okubuulira. Kubanga bw'omala bimunyumiza osobola omugamba naye naawe osobola okumbuulirayo wali obaddeko mu relationship. Singa omukyala singa akugamba nti mu butuufu kiri nti sibeeranko mu relationship, chances weeziri okubeera nga mbeerera. Wabula tekitegeeza nti ekyokuba nti tabeeranko mu relationship
akyali mbeerera. Asobola okuba ntabeeranko mu relationship naye ng'oluusi yakwatibwa, ng'oluusi yeegaddanga n'omuvubuka nga tebyali bya relationship, just one night stand, nga byali byakyana kita embuzi n'egenda. So tekikuwagala nti alina embuzi, but chances nnyingi okubeera nga akyali mbeerera, kubanga omuntu atadeetingangako, atabeeranko mu relationship, ate embuzi eba yagenda etya, unless ng'egenze mu mbeera gye njogeddeko wansi awo wammanga. Mu process y'emu eyo, omuntu singa mubeera, jjukira obeera omukwana okumubuuza ebintu bino, so toyinza kuŋŋamba nti oli mukwano gwe naye ng'omubuuza ebyo bye ŋŋenda okwogera. Omuntu ng'obadde omukwano osobola okumubuuza. Waliwo ekintu kye ntera okugamba abantu kye tuyita okutuula n'omuntu ne mwogera ku bintu bye mwagala. Omuntu bw'omugamba nti nno njagala twogere ku bye twagala, gwe by'oyagala njagala kumanya biki by'oyagala, naawe biki by'oyagala, like to get to know each other. Abantu abasinga mu relationship mulina kye mubuusa amaaso, temwagala kwogera ku bintu bya mu kisenge. Oyagala kala kyesinga kunyumira omuntu mubuuze ky'oba mukyagetinga nnyo disappointed n'ofuna omusajja ng'agenda kutwala kupiika mpe mu kisenge nga ye wa migere, nga ye gwe omukwano gw'ayagala, but you had the chance to ask n'otakibuuza gwe bw'oswala. So singa muba mutuuse ku deeper level esobola okudiscussinga embeera ng'ezo, osobola omugamba naye gwe bwe biba bituuse mu nsonga z'omukwano wandiyagadde kukwata otya. Omuntu ono singa abambeerera alinza okugamba ekituufu kiri nti nandiyagadde omuntu n'antandika mpola. Of course olaba nti ebintu byayogera tabiinaako idea, but okuzuula obubonero buno olina okubeera nga naawe oli smart. Tosobola kubeera ng'oli fala n'obuzuula. Omuntu asobola okubeera ng'akunyumiza kubanga gwe olwedde obeera mu nsi eyo oba gy'oli, omanyi ekitambula, omanyi kye bakolayo, you know everything. Kati ye ne bw'aba ng'akulimba nga yeefuula nti abimanyi, era osobola omanya nti ono yadde ayogera naye muuje. Bino byayogera bya firimu, si bya ddala. Oba asobola okubuulira ekituufu n'agamba ebyo bintu sibinaako idea, oba n'akugamba nti ekituufu kiri nti nandiyagadde kunkwata bwe nti, naye ng'alinza okukunyumiza embeera ng'embeera gy'akunyumiza ya firimu. Omuntu ng'oli sharp osobola okwawula omuntu anyumya ebintu nga bya ddala n'omuntu anyumya ebintu nga bya fake oba nga bya bulimba byakupangirira. So n'ako akabonero kasobola okulaga nti omukyala oyo yandiba nga mbeerera. Ekirala, singa obeera n'omuwala nga ye mu butuufu n'omugamba nti akumenyereyo ba ex babiri n'agamba sirina ex, abaami abamu balinza obibagamba ne mubibuusa amaaso oba ne mubikanya, kubanga abasajja abasinga bw'obuuza omukazi n'agamba mu butuufu sibeeranko mu mukwano oba ndi mbeerera, mukiwakana. So oba olina kulaba bubonero n'osoma embeera ze n'omanya nti ono mbeerera oba si mbeerera. Naye nga shuwa we either mukebera mu ddwaliro oba kugenda kwegaddanga n'okakasa. Naye waliwo ne possibility nabagamba osobola okwegaddanga n'omuntu n'ataleeta musaayi okusinziira ku sayizi yo. Asita obeera nga toli munene nnyo nga n'oluusi togenda kubeera ngo like atoba bulungi, asita abeera ng'atobye bulungi nga naawe toli munene nnyo, ate nga n'ekirala togenda kubeera rough, ogenda beera gentle, mpola nga zino embeerera. Osobola zino omukazi n'atafuna musaayi naye asobola okulwalamu afterwards, oluusi n'okuvamu omusaayi afterwards naye ate ne gutajjiraawo. There is a possibility. So olinza ate era okusigala ng'omutwe gwe obuusabuusa naye ono gundi ono yankuba. Omukyala nga mbeerera singa muba mu nsonga z'ekikaba n'omubuuza, sigamba ez'okwegaddanga, ngamba just okunyumya ebintu by'ekikaba. Abamu obasanga nga mbeerera naye nga bw'atandika okunyumiza eby'ekikaba sweetheart, ogamba ono pulo, naye nga nga mukazi wattu talina kyali tabimanyi kakyere. Naye abamu asobola okubeera ng'akulaga nti ye tayagala byogerako, ng'alaga nti alina ensonyi mu nsonga ezo oba mu mbeera eyo, naye ng'oluusi abeera ayagala just kukwekereza kiri nti talina kyamanyi, talina experience yonna mu mbeera eyo. Osobola okubuuza omukazi n'omugamba njagala like onnyumizeeko embeera zo, oba okitegeera like omuntu ki gwe wasooka okunywegera, kuba oyinza okuŋŋamba niyinza okuba simanyi engeri
ninza okuba simanyi ngeri yamubuuzaamu osobola omugamba njagala ombuulireko ku first kiss yo and what happened after that first kiss, oba n'omugamba njagala kumanya ku experience ye yasooka, how was it. It's awkward but it determines relationship yammwe mugibuildinze otya. Kyenkugambye oba nga toli nnaadi ng'oli muntu ali sharp nga toli fala, osobola okuzimba relationship ebeera nga omuntu omuleetera okubeera free naawe, which is a very healthy trait for relationship. Singa mubeera nga muli mu relationship nga mwena muli free, nze nkyagala nnyo era nkinyumirwa nnyo omuntu ng'asobola okubuulira nti nina akayute wano. It's very okay and very like nze mpulira nga kirungi. Rather than okubeera mu relationship ng'otya omuntu gw'oli naye, oluusi naye akutya, alina by'atasobola kulaga, alina by'atasobola kugamba, naye singa obeera ozimbye relationship yammwe at that level, osobola okumanya nti omuntu gw'oli naye either mbeerera oba si mbeerera. Nga just through conversation. Kale munzikirize nkome wano, temwerale subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Mbaagala nnyo bantu bange, Omukama abankuumire era abanjagalire. Yeah.